neddira Namuŋŋoona akabbira omutima. Wano mu bukulembeze obw'ekika ndi mubaka wa Kajjabuwongwa mu ssaza ly'e Gomba ne Butambala. Mu buweereza bw'Obwakabaka nayo gyendi. Ndi mwami wa Ggombolola mu Bwakabaka atwala eggombolola ya Ssaabawali Kyegonza nga yeerimu ekitebe ky'essaza ly'e Gomba, era nga nze mukubiriza w'abaami ab'eggombolola bonna mu ssaza ly'e Gomba. N'olwekyo obufunze ebigambo ebisinga obungi ebyokwogera ku kika kadde waffe Katikkiro ebyokwogera ku w'ekika sekyange kibadde kubeeyanjulira mu ntegeere nsaani. Basaba banyabo bakungubazi bannaffe tuli basanyufu nnyo mwebale okujja okutubeesabeesa nga tuli mu nnaku ennyingi ey'okuviibwako ssenga waffe Maria Teresa Nakibumba. Erinnya eryange nze Kyeyune Musa Ndiima nga nze myuka Katikkiro w'ekika ekya Namuŋŋoona. Ntuula wanjeyo Bukoba Kyaggwe Nakifuma, ate era nga nze nkulembera agamu kwaga amasiga agali mu kika kya Namuŋŋoona. Tulina amasiga 13. Nze nkulembera essiga ery'omwenda erya Kiddu ky'amaanyi ttaka vaffe lina Bidondolo Singo. N'olw'ensonga eyo Mukama wange abadde tasobola kwogera gye muli nga nsinaba kutuusa message eno gye muli, naye bwe naaba maze ogibatuusaako nja kufuna obudde muyitajje alogereko gye muli. Basebo bannamawulire, tutuusa okwebaza kwaffe ng'ekika kya Namuŋŋoona gye muli. Mwebale nnyo okumanyisa eggwanga kwebyo byonna byonna ebibaddewo, naye ate ne tusaba bazzukulu baffe ab'ennyumba eno okubeera abakkakkamu ennyo ng'ensonga bwe zitambula. Ntuusa okwebaza eri abatuuze b'oku kyalo kino abasobodde okutubeererawo ate ne babeerawo obudde bwonna bwonna ssenga waffe beebeera ng'akyali mu kyalo kino. Ntuusa okwebaza eri abo bonna bonna abakoze omulimu wa service provider, abatulabiridde okudda eri embuto, abateeseteese omubiri gwa ssenga waffe okutuusa wano n'okuguweesa ekitiibwa. Ne neebaza ab'ekereziya abasobodde okubeerawo bwe tubadde tubeetaagirira ne basobola okuwerekera ssenga waffe n'essaala eyo gye bamusinguza mu kyaki nakubamu. Basebo ne bannyabo, tusaba bwe tunaaba nga tumaliriza omukolo gw'okwerekera ssenga waffe, Mukama Katonda yabaleese abazzeeyo mirembe. Naye nga sinaba kumaliriza bigambo bino, njagala okusooka okuwabulamuko katono. Waliwo omuzzukulu azze wano n'annyonnyola nga yeeyanjula nti yeddira ennyonyi eya Namuŋŋoona. Bwe tuba twogera emiziro tetweddira nnyonyi wabula tweddira Namuŋŋoona. Ng'era bw'ojja okusanga nti ow'endiga tagamba neddira ensolo ey'endiga, neddira ensolo ey'embogo, nedda tekiriyo mu Uganda. Tweddira Namuŋŋoona. Ate kyamukisa mulungi nti mu bika byonna byonna ebiri wano mu Buganda, ekika ekisinga okumanya eddiini kyali kya Namuŋŋoona, kubanga Kabaka yayita ebika byonna byonna ne bikuŋŋaana n'ayagala alabe ekika ekirimu eddiini okusinga ebirala. Twagenda okumaliza nga tuba tulakinze nga badebrand. Yensonga lwaki mulaba Namuŋŋoona kyambala bbulaaka nekiteekako koola mu bika byonna byonna ffe twabinywamu mu ngeri y'eddiini. Era tuli basajja bawulize ennyo mu by'eddiini, era eddiini tuzisomeza enjawulo ate era nga tuzitambulirako. Ekyokulala kyenjagala obbaga, ekika kya Namuŋŋoona kyanjawulo munko eri ebika ebyo. Ekika ekyaffe tulina omubala okugamba yajja aseka
ng'aseka bwabirya. Akaana ak'omulenzi tokawera mpindi mu ngalo. Namuŋŋoona wabusa walaba eddiba wagwa. Ekyo no kitegeeza ki? Ffe bannamuŋŋoona bwe tuba twakyazizza abantu tetubaliisa malima tugabulira ensonga lwaki obudde emusa ayita abantu bajje babeeko ne kibajja ku mmeeza naye ebyennyama bibalemeddewo. Ekinyonyi kya namuŋŋoona tekirya malima kyo bwe kiraba eddiba ekisanga ennyama yonna we kigula ki nekigwa. Kale mu mbeera ng'eyo tutwala okubeera nga naffe tweyagala era ne twematira ku lw'ensonga eyo tuli bagabuzi. Ate ekinyonyi kya namuŋŋoona kirina amawulire abiri tekireeta. Ekinyonyi kya namuŋŋoona bwe kijja ne kigwa katandaalo ne kigamba nti muka ng'omanya abadde afumba emmere oyongerako ku nnamba kitegeeza tuba tujja kufuna abagenyi. Naye amawulire ag'okubiri ge kireeta bwe kigwa kasolya k'enju ne kitandika okukaaba kyomuka olwo gaba maziga. Kale n'olw'ensonga eyo ffe tweyagalira mu kika kyaffe kuba tuwuliziganya n'omuziro gwaffe. Wabaawo ekinajja tuba twakoze eki twategedde dda. Ssebo mukulu Bisere Patrick, ntuusa okusaasira kwange gy'oli era nga njagala okutegeeza nti waliwo amabuga gakuŋŋaanya okuva mu kika ga mitwalo 17. Bwe naaba nga nvudde ku muzindaalo ojja kujja osobola ozikwasibwa kuba nzikwasiza mukama wange Katikkiro. N'ebigambo ebyo bannange tetulina bingi newabula okwebaza obwebazi. Mwebale nnyo, mwebalire eddala bannaye okujja okutubeererawo ku mbaga ya ssenga waffe esembayo. Era n'ebigambo ebyo nja kusaba ntute mukama wange Katikkiro ow'ekika kya Namuŋŋoona ajje atuuse obubaka. Andoza tusooke n'okwebaza Katonda. Tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, obugabirizi bwatuwadde, obukuumi bwatutaddeko n'ebiringa ebyo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Ndowooza nti okwebaza gwe mulamu ogw'olwaleero. Naye tujja kwongera okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu bwe yawa muzzukulu wange Nakibuuka ow'emyaka 9. Bannange ekyo eky'obugagga twandikijaguza bujaguza wakati mu kiseera kino kye tulimu. Tujja kwebaza Ekereziya gy'atambuliddemu ebbanga eddene emuleze okutuuka olwaleero lw'emusiibudde mu Ekereziya enaakuwadde. Twebaza nnyo banne babadde akuŋŋaana nabo mu buweereza obw'Ekereziya, ate ne tubasaasira nnyo olw'okufiirwa. Olwaleero tuluwaddeyo kwebaza lwa muzzukulu wange. Sanjagadde mutabulemu ekintu ekirala kyonna kubanga akikoleredde era kitusanyusizza nnyo ng'Ekereziya emusiibudde n'emukogonayizinga ate nemutwalira ddala mu Ekereziya enaakuwadde gy'abadde aweerereza. Ebigambo ebikwata ku kika kye kyabadde ayagala era kyali nakyo kyaweereza omumyuka wange abyokedde. Okuggyako ngenda kusubira
tusuubira ab'ekika entande eno ngenda kusumulula entande eno eri ab'ekika ne bekikwatako abantu ba wano n'ab'ekyalo obategeeza nti omukadde yalaama era kino kyekiraamo kye bwe yafa nakisumulula. Enkola ey'okusoma ebiraamo ku lumbe yaddiba dda kubanga ogenda okusoma olumbe tuyisaawo omwaka naddala ku basajja. Ekigendera ky'ensonga eyo omusajja bw'aba alina gwalekedde tulinda emyezi omwenda egyo ne giggwako ettu eno ne lisumululwa ndooza muntegeera ne tulaba oba ettu lya lujja olwo oba lya nju eyo nalyo ne lisobola okubalwa oba okugabana. Kyeva mulaba nga abasajja tukandaaliriza omwaka ne guwera ne wataba nsonga eyo gye tuba tulese mabega. Naye ku bakyala kyo kyanguwa, naye olaba ne ku ekyo ku basajja twakisumulula kubanga olusi ebiraamo bibaamu ebigambo ate bigenda okuvaayo nga obudde bwabiyitako oba nga n'ebintu byayogerako byakyuka dda. Kale twale tusanga obuzibu obwo. Jjajjaffe nze ekiraamo kyaleeta ewange kye kino. Era bw'aba waliwo alina ekirala kyonna nsaba akiweereze. Naye badde ndaba nga tituyinza kuva wano olw'okuba mulimu ebintu bye yayogerako nga byetaaga okuva wano nga mubitegedde, nga mwetaaga okuva wano nga mukoze eki nga mubitegedde. Nze kino ekyange kyenkutte ngenda kunokola bulokozi bintu bibiri kubanga ebisinga byaba mu nju. Ekisooka kyawandiikibwa nga 14 mwezi ogw'e12 emyaka 2023. Wano ndaba nga 17 ogw'e11 2017 oba kiriwo ekipya ndowooza kino badde sinakisoma naye omumyuka wange ali mu kuyisaamu naye automatically tekikyakola ki tekikyagasa. Tulaba nga yateekako ekinkumu kye n'atontoma ebintu bingi nnyo ddala era n'essaayo ebinkumu wano ebiwerera ddala. Kyekyantanudde okulowooza nti kinaaba kituufu n'okuba nti ye yatuma omuntu nannona n'ekijja wano n'ekinona n'akineekwasiza. Naye ayogera ku kifo kino ng'alonda omukuumi waakyo. Kifo si kyagabana kubanga ab'ekika bayinza okulowooza ekifo kino kyaki kyagabana. Agamba kifo kyakijja era kirekeddwa nga kikuumibwa bukuumibwa omwami Patrick Bisere. Ekigambo kino bonna n'obuyambi obunene ennyo obutusobozesezza okwigira mukadde waffe mu mbeera nga bwemugirabye ey'ekitiibwa. Ssebo abakulu munansonyiwa okubasitula newankwadde mujja kwogera ne badde nsaba muyimireko abavudde mu State House
kitongole kikuuma ebyettaka abantu bano babeetegereze. Abakulu abo batusindikidde nabo okubeerawo nga tuwerekera mukadde waffe naddala ekitundu kino ekisembayo. So mutuuleeko, nja kubayita mutuwozeeko okunamala okubawuliriza gye mwogera, nja kunayo essaala tudde tuwerekere mukadde waffe. Omwami Bisere gwe njogerako badde nsaba osembere wano. Abantu kyekakasa ab'ekikabo bakumanyi, naye ab'ekyalo ab'ekitundu n'abakulu bano aba State House bayinza okuba tebakumanyi. Nze ne bwe naaba siriiwo, ne bwe naaba nkutumye butumi, sebo sembera wano. Omukulu ono gwe mujja okuba nga muwuliziganya naye, oba oli awo nange nja kuba seguse. Naye nga maliriza nga neebaza ate mmwe ng'abantu okusobola okutweyongako okubeera naffe. Neebaza nnyo abantu b'ekitundu kino ebbanga lye muwangadde ne muzzukulu wange. Mwe bali mukuuma, mwe bali mujjanjaba, wabula okusinga ennyo okumulabirira, okutulabirira mu kiseera kino kye tubadde wano nga tukyakuuma omubiri gwe. Siyinza buteetonda ku lulwe kuba takyasobola kwogera byaba takoze bulungi gye muli. Nsaba mumusonyiwe ku lwange, singa wadde asobola okwogera obaoli awo twandimuwadde akazindalo ekigambo kyenyini kyeyandiyogedde, naye mumusonyiwe byatakoze bulungi, era musabire n'ekisonyiwe eri Katonda byatatuukiriza eri Katonda we bimusonyiwe. Kyokka naffe kennyini twetonda wabaawo kye tutakoze bulungi, kebe eri abantu bannaffe naddala mu kiseera kino ekibadde mu akabuguumirize. Tubeetondera, naye n'obuwombeefu nsaba ebigambo ebyo tubikomye wano, si byakwogerako, waliwo ab'obuvunaanyizibwa ababikomerera. Era nsaba ku nsonga eyo eddoboozi lyange lye liba lisembayo era lye mujja kuddamu okuwulira. Ensonga eno tulekere. Neebaza bannanga abakulembeze mu kika abasobodde okutuuka ne babeerawo okwerekera muzzukulu wange, ate n'ab'ekika abalala abali eyo mwena gye muli, ate n'abatasobodde kubanga abasinga batindigga olugendo ne basula wano ennaku kyokka ne balemererwa. Tubeebaza, njagala ntwala omukisa guno mbeebaza bonna abaatuuka omulundi guli, era ffe tubabalanga abawerekera muzzukulu wange. Kyokka abakulu bano sebo muyimirire tubalikogonayizinge. Bakuumye
muzzukulu wange ebbanga eddene ate ne bamukomyawo mu kitiibwa era bakyamuwerekera ku miwendo emisaamusaamu kubanga obusobozi bubadde butono ddala. Ate twali tuwuliziganya bulungi kubanga ennaku eziwerako nga 2-3 badde siriiwo wano. Olunaku olwokusatu osobola okutulako nali nziika muzzukulu wange muganda w'ekitiibwa Dani Muliika ekyaggwe, ate eggulo nenzikirira e Buddu okuziikayo muzzukulu wange omulala, ate gyenkedde okuva nentuukira ku ekereziya. Ekyennaku abantu abasinga babadde tebamanyi okusaba kugabwa ku ekereziya, naye ate nze abadde e Buddu badde mumanyi era ntukire ku ekereziya, era nange ekitegedde mu ekereziya nti tewabadde kumanyisibwa, naye nga mbakakasa twakola ekisoboka okulaba ng'ekereziya emanya okusaba okuba twasaba okusabira mukadde waffe kubanga yali atuukiriza ebisaanizo byonna ekereziya byesaba okumusabira, era ekereziya kyetuukiriza era kyetwebazizza. Mbaagaliza ekiseera ekirungi n'okutambula obulungi otulaba tumaliriza omukolo guno. Erinnya nze Richard Musajja Akaawa, mbeera Buddu era gye mbadde nva okulabikako mu kitundu kino kitovu. Mutaka Kajja Buwongwa omukulu ow'akasolya w'ekika ky'ekika kya Namuŋŋoona yasiima kulembera ekika kino era mu buufu obunze Katikkiro